Tuli basanyufu nnyo ddala okutuuka ku lunaku luno kutujjukirira n'okujaguza amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 31. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde n'obujjanjabi bwe tufunye okufuna mu nsi ez'enjawulo. Twebaza abasawo olw'obujjanjabi ate era nga bakyatujjanjaba. Weewaawo obulamu bwaffe bweyongedde okutereera, naye olw'embeera n'ebiragiro by'abasawo tetusobodde kubeegattako nga bwe gubeera bulijjo. Twebaza omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja, Dean wa Lutikko n'abaweereza bonna abakulembeddemu okusaba kuno. Newankubadde tetubaddeewo nga tuli ebweru mu kujjanjabibwa, ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe. Wano omulabe w'ayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etesaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. N'olw'ensonga eyo tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, Kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro. Ye Kabaka yennyini gw'aba yeerondedde, era Kabaka taba na musigire. Ensonga ey'okusatu, mu nnono zaffe Kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe, abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Nnamulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Twebaza abantu bonna abeetabe mu kusaba kuno era ne tusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi. Mukama abeere nammwe, nsanyuse nnyo okubabuuzaako. Tusigale nga tuli bumu, si mu Buganda mwokka naye mu Uganda yonna. Bwe tunaabeera nga tuli bumu
tujja kuba tusobola okukulaakulanya eggwanga lino, tujja kuba tusobola okukwatagana ffenna awamu ng'Abaganda, ng'Obuganda, nga Uganda. Era yaŋŋambye nti ajja kulaba Katikkiro munne, ajja kulaba ssebo Katikkiro, yaŋŋambye Prime Minister ajja kujja akulabe mu ofiisi yo aleete amakula ga Kabaka ye nga ye mu ngeri ye. Era ŋŋambye nti mujja kuba mwogeraganya amakula ago agakutuuseeko, tasobodde gampa kubanga twogedde ku ssimu ate ng'obudde bugenze. Nangamba naye nja kutuusa amakula gange ewa Katikkiro. Nakwebaza nnyo Katikkiro nti weebale okugumira ebigambo, weebale okwagala Kabaka, weebale obuweereza bwonna n'okukulaakulanya Buganda, kubanga ye alaba nti Buganda bugikulaakulanyiza n'okujagala ennyo, era n'akusaba nti ogende mu maaso ng'okulaganira wamu ne gavumenti yaffe eya wakati n'Obuganda bwonna. Obwo obubaka bubadde bwa Prime Minister Maama Robinah Nabbanja, era abatumidde nnyo era abaagala nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Kambasabe twebaza obubaka bwa Ssaabaminisita obutuweereddwa. Bassebo ne bannyabo mbalamusiza mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero mu kusinza kuno nga twebaza Katonda atuusizza Obuganda ku myaka 31 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Namulondo alamula. Nebaza omulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Moses Banja ne baddukanya n'ab'emirimu gya Lutikko, ate n'obulabirizi bw'ennamirembe olw'okuteekateeka okusaba kuno. Mwebale nnyo bassebo, mwebalire ddala. Nebaza omulabirizi olw'obubaka bw'atutuusizaako ng'ayigiriza obubadde obulungi ekitalo. Era nebaza obulabirizi olw'amakula ga Ssaabasajja Kabaka agagenda okutukwasibwa. Nebaza abakulembeze b'eddiini abalala, Supreme Mufti tuli naye wano Sheikh Galabuzi, Monsignor Charles Kasibanta akiikiridde Ssaabasumba e Lubaga, Ssaabasumba Muzeeyi okuva e Namuŋŋoona, ate ne Pastor Kajoba okuva Najanankumbi oba kale Ekireka. Waliwo ne Bishop avudde eri Jjinja, Bishop Kisitu abeera Jjinja avudde wala, naye najja okubeerawo muzzukulu wa Walusimbi. Nebaza kwaya etuyimbidde obulungi, tusanyuse nnyo. Nebaza n'abaana ab'amasomero ag'enjawulo, abamu batontomye, abalala bayimbye, batuziniddemu n'amazina. Kansooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri lwe alamula Obuganda. Era Ssaabasajja Kabaka agenda kwogerako gye tuli nga mmaze okwogera wano ng'asinziira mu lubiri. Bulijjo bwe tuba tujjukira amatikkira tubeera mu lubiri oba mu mbuga zaffe ez'amasaza ag'enjawulo. Ng'enkola yaffe bweri okujaguza tukutandika na ssaala
kyokka tetubeera mu ssinzizo nga bwe tuli wano leero. Ndowooza ffenna abali wano tumanyi nti Omuteregga yadda mu nsi ye nga 22 Julayi 2024. Kyokka nategeeza Obuganda nti abasawo tebannayagala beena akole mirimu oba okwetaba ku mikolo okutuusa nga asuukidde ddala. Katonda ayambye Kalema Kansinja ayongera okutereera. Mmanyi Obuganda bulina ennyonta okulaba ku Mutanda. Kyokka mbasaba tube bagumiikiriza, tusoosowaze ensonga ezikwata ku bulamu bwe. Bwe tutyo tukyatambulira ku kuluŋŋamizibwa kw'abasawo. Kyavudde tabeera naffe leero, naye byonna ebiri wano nga bwe njogera kati abiraba abigoberera. Nammwe mwenna abaze okwebaza Katonda abalabi. Ng'aboogezi abasoose bwe batubuulidde, omubala gw'okujjukira amatikkira okw'omulundi ogwa-31 guvuga nti obumu bwaffe ge maanyi ga Nnamulondo. Mu myaka 31 nga Nnamunswa alamula, ye mwene n'Obuganda bwonna buyise mu bizibu n'ebisoomoozo ebiwerako. Okuzzaawo Obwakabaka kwalimu okufunvubira, okutuddiza ebimu ku bintu byaffe, wabaddewo kalumanywera. Obutaweebwa Federo kukyali kusoomooza.